Omusumba Joan Lumu w'ekkanisa ya House of Healing esangibwa Bulaga asabye abazadde okugenda maaso n'okulambika abaana baabwe newankubadde nga bali mu masomero nga kino kyakugondeza abasomesa omulimu gwabwe. Ono asinzidde ku ssomero erya Ebenezer Christian High School erisangibwa wano e Bulenga mu disitulikiti y'e Wakiso mu kusaba okutegekeddwa okwebaza omutonzi yasobozesa abayizi ba siniya ey'okuna okukola obulungi ebigezo byabwe. Kyenjagala okugamba abazadde bannange kubanga nange ndi muzadde bwe butakoowa ekisooka ky'abalina okwagala abaana baffe n'okubalaga ekkubo eggolokofu ery'okutya Katonda. Abakuutidde okuteeka amaanyi mu kusoma basobole okufuna sikaala mu gavumenti bazadde baabwe basobole okuganyula mu misolo gye bawa. Abayizi 15 abayitira mu ddaala erisooka baweereddwa omukisa okusomera ku bbasale y'ekitundu nga ye yasinze wa kusomera bwereere. Abazadde bano bawa emisolo mingi. His parents pay a lot of taxes. Kati kuboogera gavumenti n'osomera ku ssente ezo. So if you go to the government and you study bafunye musolo kwakola ki? Namulondo lw'ekyo nga y'omu ku basomerako mu ssomero lino era nga y'omu ku basinze banne mu ssettendekero wa Uganda Christian University ayanjulidde banne ejjinja ery'omuwendo eryamuweereddwa n'abaako entanda gy'abasibirira era n'asaba abazadde okwettanira essomero lino. 48. I don't know how many you got. You got 35 like me. You can do it. Actually, you can do it better than these people. Abamu ku bayizi abayitira mu ddaala erisooka boogedde engeri gye bajjamu nga boozesa ne ku mmunye wakati mu kusiima abasomesa abayambye nga baliko n'ebirabo bye babatonedde. I used to be in 60s, 50s out of 120 students. Omuyizi Ssenkumba Tone yanywa mu bannaakendo wamu ne nnyina abasiimye abakulu b'essomero lino olw'okubagumiikiriza ku kyebisale kuba embeera yaabwe teyali nnyangu nga Ssenkumba asuubiza nti wakufuba okukola obulungi mu siniya ey'okutaano. Naddala headmaster akoledde ddala omulimu ogw'amaanyi kuba waliwo ekiseera ekibadde ekizibu nga school fees sobola zisasula era ne mutamu yasembayo zaakaluba. Essomero kubanga limpadde full bursary. Ekyo nze kyendaba muzadde wange agenda kuba weewuddwako ate agenda kuba asobola okukola ebintu ebirala kuba kati. Oluvannyuma bayitira mu ddaala erisooka bakwasiddwa ceeke ng'omukulu w'essomero lino omwami Lubega Richard ategeeza nti kino bakikola okuzzaamu abalala amaanyi. Omwana waffe yasinze Sekuba Tone yafunye obubonero 12 oyo tumuwadde full scholarship ku A-level yonna era agenda kubeera nga asomera bwereere okusobola okwenkalojinga n'abalala nabo basobole okubeera nga bakola nnyo basobole okusukkuluma kuba Ebenezer ssomero lya kusukkuluma tetufuna cream n'ate abaana tumakinga sure nti produce cream. Kizza Peter yakusakidde gulye lino ku Rakes TV agaleero.